If we don't do something for the widows, these people are going to die crying and cursing us. Cecilia Ogwal abadde omubaka omukyalo ow'eddokolo kimaze okusalibwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aziikibwe mu bitibwa by'eggwanga wabeerewo n'okumukubira emizinga. Emizinga Cecilia Ogwal gy'agenda okufuna gye gikubirwa abakulembeze ab'oku ntikko ab'eggwanga lino okuva ku pulezidenti n'omumyuka we, Ssaabaminisita, Ssaabalamuzi, omukubiriza wa paalamenti n'abalala abagwa mu kkowe eryo. Okusinziira ku bubaka obufulumiziddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Babirye Emily Babalanda, omukulembeze w'eggwanga akikoze olw'okwebaza emirimu gya Cecilia Ogwal naddala amaanyi ge yateeka mu kutumbula embeera z'abakyala n'okubeera omukulembeze ayagala eggwanga lye. Okuleka zino emmundu ze tukozesa eza reform, oweekitiibwa pulezidenti amuwadde ziri emmundu ennene gye tuyita emizinga eminene ddala gye tutera okuwa abakulu bali abalala nga oweekitiibwa pulezidenti, vice pulezidenti, speaker wa paalamenti, chief justice. Egyo emizinga egyo eminene ddala gy'alagidde gye gigenda okukola nga tuwerekera oweekitiibwa Cecilia Ogwal. Kati gye lwaki amuwadde that special consideration, Honorable Cecilia Ogwal yennyini emirimu gy'akoledde Uganda yaffe yonna okutwaliza awamu. Okusinziira ku nteekateeka ezafulumiziddwa paalamenti olunaku lwa jjo, omulambo gwa Cecilia Ogwal gwakutuuka mu Uganda okuva e India gye yafiiridde ku Sande nga 21 Gatonnya ku ssaawa 8 ez'omutuntu. Ku paalamenti gy'abadde aweereza ng'omubaka era kamishona ajja kutuusibwayo ku bbalaza ku ssaawa 3 ez'okumakya, olwo ku ssaawa 8 wabeerewo olutuula lwa paalamenti olw'enjawulo babaka banne bamukungubagire mu butongole n'okusiima emirimu gye. Pulezidenti Museveni alagidde omulambo gwa Cecilia Ogwal gusuzibweko mu paalamenti, abantu bonna bafune obudde obumala okumukubako eriiso evvannyuma n'okwogera bye bamwenyumirizaamu oba ebyo bye banaamujjuukirirako. Official bali ye neyiye ate yanjawulo okuziri endala kubanga agambye nti omugenzi ajja kutwalibwa mu paalamenti asuleyo abantu bonna bagende okumulabako n'okwogera ku birungi oweekitiibwa Honorable Cecilia Ogwal yakoledde eggwanga lino, then enkeera programs zaffe endala zitambule nga bwe zirina okutambula. Omugenzi Cecilia Ogwal abadde memba wa FDC naye enjatika ezajja mu kibiina gye buvuddeko y'omu ku babadde bazirwanako okuleetawo okutabagana kubanga empiiga n'empiiga terima kyalo. Erias Lukwago, pulezidenti wa FDC ettabi ly'e Katonga, agamba nti enteekateeka ze baalangirira ez'okutalaga ebitundu eby'enjawulo omuli ne Lira ekiri mu kitundu omugenzi gy'azaalibwa baziyimirizzaamu kibasobozesa okwetaba mu kwerekera omuntu waabwe mu kitiibwa ekigwanidde. Tuli mu nteekateeka ez'okulaba nti tuva mu buwambe buno. Pulogulaamu eyalira yataataaganyiziddwamu kuba yabadde ya Tuesday. Tugamba nti kale mukadde waffe, mwannyinaffe, mukulembeze munnaffe, memba waffe w'ekibiina yafudde, tulina okwetaba mu nteekateeka ezo noziwomamu omutwe. Lowooza Honorable Cecilia Ogwal. Omugenzi ajja kugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera mu Town Council ye Alito mu disitulikiti y'e Kole ku lunaku olw'omukaaga Ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.